Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era n'abo abava waka n'ab'ekisulo wekisomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi, balina obumanyirivu, bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa. Yes, okay, yatugenda masa atenete yesawe kutandika sagala sawulide ntandikwa atenete ojja kuzuukuka ebyo bimwebako embolero ojja kuzuukuka. Reality cinema entandikwa film egenda maaso atenete tulengera abakozi bamukimye ago ge mazino ojja genda yitawo bakuzise jo nga tulaba tolimu adeka kabotongo jangu banange baleese ono accident tebatulaba banange abewaabwe leeta omuva wenderesa nvaasa yi leeta we kati okuva eyo waliwo anyonyolamu n'ebizo byagudde dda nedda. Omwana ono ewaabwe gye bava basezi balungi nnyo. Maama waabwe yabambaza ekitambo ky'abajjajjaabwe era ekitambo kino kyekiraga waabwe ali akava akalungi kuba n'abasezi basanga obuzibu omufe yalidde kabootongo taliika nga yafudde kabootongo. Ebyo nanga bigenda maaso n'okwogerwa. Waliwo azuukuse njagala weetegereze entandikwa film egenda maaso. Banange ebintu by'abasezi bizibu nnyo oba ne muno ku kyalo nga mukwano gwo naye nga mukwano gwoyo tomanyi nti agoba. Olina okwegendereza abantu tebalina tula ku kyalo tuli bagobi. Bana ewa akajja kuno yadde ndaba ne ngamba ekyalo ekiwala ekyebitiguleeti ekyali tandikwa Smart Yala Entertainment etandikwa film egenda maaso yiwunye. Waliwo emitala motayiga nku nga gw'omutala tebaguyigamu emitala egimu nga tebagiyigamu. Abasezi b'ebukunja ekyatandika butaze egenda maaso era sagala bakumiza obunyumiriza tutalengera kalawukayo entandikwa etandise Smart Yala Entertainment. Tutandika butasi natenga bulijjo nagambye okuva mu Emmy's Productions oli ku VJ Emmy official. Abasezi b'ebukunja entandikwa film egenda maaso. Naliyang Farida ye producer waayo ekyali ntandikwa Naliyang Farida yayiyiza story eno entandikwa egenda maaso atenete era nga sagala bakomeza obunyumiriza entandikwa film egenda maaso mpolampola natenga bulijjo ndagambye emize nkwereza. Nalukwago Mary Namuga Rita Besirika Sembati Ashraf Kingi editor film etandika egenda maaso atenete. Naliyang Farida director film eno era tulina kusubwa etandikwa yekifaananye agenda maaso tumulengerako obulemizi mu gy'obujjajja ebitambo ebyokumugongo ebyaweekwa olubereberye n'olwaliro bakyabiweereza okulya nga ke kalombolombo akatasuulibwa baagala nnyama y'amagumba. Abasezi bano ale tebalya nnyama mufu yafudde kabootongo kanti turahuma ekyatandika butazi egenda maaso atenete ntandikwa firimu atenete Miracle kanti nti Miracle namwe Aisha bonna tugenda mulako mweno firimu yaffe etandika tolina kusubwa ntandikwa twabalabako masavu ga Christmas. Namugarita Bisika tutandika butansi egenda maaso atenete. Namugarita nagambye tulekedde abasezi b'ebukunja Bone Kalanzi nga naye akombye mu firimu yaffe n'ey'omulembe sajja mukulu ono Bane Kalanzi tolina kusubwa ntandikwa yekifaananye. Nalukwago Mary nga ne tugenda mulako mu firimu yaffe n'etandika era tulina kuleka n'onyumiza bunyumizi bwa atenete. Tugenda maaso mpolampola Kyogabirye Eve
kyogabirye ojja kuwulira egenda maaso. Ate nate Nabikindo Joan Nabikindo wawura hati watureba tumwebaze Sofia gane tugenda mulako mfilmu ya fene tani kapita nsegenda maaso. Ate nate ekyali ntandikwa egenda maaso nakachwala Tifa ntandikwa njagala wetegereze era nga toyina kusubwa. Abasezi bebukunja kati bakeera kuwenja mulimu kano kafata lusu kama wamesikia lusu kama kabisa huo mzuri. Wacha twende huko. Kama miko nasikia alufu hiyo mzuri sana. Yeye mzuri. Sasa yuko wapi? Saidi yako. Saidi hiyo. Wacha twende huko. Bakaera kola. Muina kye mulabye. Wadde akatoto takafuda olumbo olubi. Naye tulira akasosaidi eno. Bali abalamu n'abafu. Obwana obuto tekibwetaaga butwala ku lubaawo lw'abasezi. Anti bagenda obbuzaala buti. Ng'ekitambo ky'obujajja kiri ku kicwa. Luddawa. Eno! Oba muwulidde bubi nammwe. Maama nnyabo. Ogenda kwa munyama gwegwo. Akakuba akatonyo kale kalenga kalanga mugenzi. Akakuba akatonyo jjo. Kabadde kalanga mugenzi ogenda okwetegereza. Yono gwe bagambye akagaali ge kwakubye mu kifuba. Akagaali kamukubye mu kifuba. Yafudde jjo. Yono yafudde jjo twasale yono. Yono wegula. Yono apulira amasavu gakyali mapya amasavu mapya mama. We sumulula. Mwe muli basiru. Ha musavuye. Sumulula. Wabe wakwata ku nsigo. Ojja okukiraba. Mwandi akolera ebibumba. Saagala muzannyo. Mu buto obwongo mbubalekedde. Leete emmali. Leete eri obutungulu basawo. Nyanya zaguliddwa dda. Yanguwaya. Mulambo bamala gukunamira okutambula. Wera kwina kutambula bulungi. Efirimu egenda maaso wetegereze. Munange bagenda maaso abaana babakulubeesa ez'omulambo baguleeta. Bwana buto wawe. Munange mulete. Gire. Yingiza tebabalaba ab'okukyalo tebatumanyi bamulirwana batusaba n'omunnyo temwerabira mama. Bamuyita Naluyange Farida lengera. Baleese yafudde jjo gwe baleese. Ozanya nani? Efirimu yino egenda maaso wetegereze. Kaka tugenda okwetegereza waliwo atajja asabunkana wuno atambula ayingiddewo. Wuno ate kiki kino? Nalyoka kirira wuli alinga ewasokola sokodde yenna nalyoka kirira mpaka muli. Efirimu egenda maaso. Kumba ono naye ate si musezi oba. Ate mukadiba eno oba bwe bayita nakadiba. Kale nakadiba ate mukadiba eno. Ate yija anaabira nakadiba anaabira eno mu ludiba. Egenda maaso wetegereze. Efirimu egenda maaso njagala wetegereze. Navaayo. Ono wa mukadiba oba layo alikola dieta. Anti buli wacha mukaba alina okuteeka kaate okuwula. Uyina bw'amaaso. Lengera amaaso. Sukulindeko. Kati ate abasezi. Omusezi abamu ab'okukyala agenda okwetegereza oluguniya luyitawo oluguniya lulo olugenda oluguniya luno lwawa. Omuntu anaddamu okulya misana naye ng'omusezi alengedde. Awo bebamu. Ono alina ekitambo oli alina ekitambuliya. Kati ow'ekitambo agoberera ow'ekitambuliya tamanyi nti luli luguniya lwaliko. Wetegereze. Kakati bwe tuvaayo okwo nga tujja tuddako erudda. Ekyatandika butanzi firimu yaffe emanyikiddwa nga abasezi b'ekyaggwe.
Oh, baby okomyewo. Oh no, mwana bibava mu family y'abasezi. Kiki walwadde ki? Baby. Mukwano. Omusawo agambye. Ye kiki omusawo kyaga ekikuluma? Omusawo ali akeberawo keezi agawuladde obanga tuuzaako. Mulimu ebirwadde ebibeera mu mubiri gw'abantu ne babanga abaseeko ebyuma ebikebera ekyuma ekikebera ne kifuna endali. Naye ekisinza okunyewuusa. Wulira. Ekirwadde ekimuluma kibuze. Mukyala wange kiki? Kiki mukyala wange? Lwaki naye ebirwadde bikuluma toga? Oba engeri gye bali abasizi ate omwami tamanyi. Kati ate abantu bano abasizi kayinza okuba kawuta supu ow'omugenzi eyafa olumba oluzibu. Oli omwami naaga byonna oba olumbe lubuze sifuddeeyo. Ye omwami kyasinga okwagala ye mukyala asanyuka. Njagala weetegereze. Nengera omusawo olumbe lumubuze. Kiki ekiruma omuntu? Ne nkitegedde. Omanyi omukyala kakitandika okulwala omwami oba owaga. Kati waliwo eyagoberedde oluguniya. Naye gwe ow'ekitamba agoberera ekitambuliya. Kiki? Okimanyi nkulabe ng'oyita bonna nga bannange. Gwe bwale wakulinnya banno omutima ofootola bafootole. Yamugamba okumulinnya mu mutima yafootola mufootole. Naagaani oli wa kukyalo wa kuno nga sikulabanga. Oli wa kukyalo kuno kawe gyebale kuba ate naye ndi waako. Kati oba oli wa kuno nga nange ndi waako kenkuwerekereko. Kati bwe tuva eyo wali omwana muwala eyagenda ku luzzi n'apakira ensuwa. Kati wuuno alina ebinyumisa. Omuntu ayinza okugwa mu ggaali kati ate oba byaggwerawo abadde ali ku luguniya lwayagala osomba gye bikweredde nze naawe. Kati ate ogenda okwetegereza omwana eyatumbiira. Huwa emjebale. Kuli ku kyalo kuno ndabyeko omulala aliko. Toli mmanyi tonnamanya ko tontegera bulungi nze ku kyalo. Nze nange mbadde naakajja. Yeggwe bano abakyadde waagundi bwe twalengera baogize. Bambi mwe abakyadde mu bino eby'olunaku olukulu. Baddange kale akagirita akaba kaki? Okunyirira kosaana girita. Mwana muwala era omanyi munange olaba omulenzi oba osuubirayo ekyambe. Wabaawo okuwagula kale olaba bino bya bikolokomba. Waki tetugenda maaso ne tukola ki? Nooba ng'onteeramu ennamba yo. Ennaku zino abawala tebakyamalira balenzi budde. Kubeera wanyumidde mu kubo okwo ng'okimanyi balina okulaba era nga kyoba baba balina okugula airtime. Mwala agula essimu nga talina ze airtime. Akafuba takakodowalira. Takodowalira kafuba. Nja kuddamu nkola eyo nga kibigula. Bayinga ki? Kyasiba wululu. Kyasiba wululu. Kandabe. Enda kumenya kibooko. Kaakatuddako wannalu yange Farida. Ekyali ntandikwa firimu. Gwe. Byonna bye mukoze bajjajjaffe. Twagala naye temuyize bulungi. Banne abantu ku kyalo nga tebakyafa. Twagala okukola ki? Okuyigga. Katuba tuli awo. Bubuno buva ku paatulo. Obwana buva ku paatulo tewaliyo ku kyalo wadde omulwadde akolola. Kyovula bamaama abatagamba bajjajja kiki? Kyekigenda maaso.
njagala weetegereze. Era batandika kugenda maaso n'okuleka ne bayita bajjajjaabwe mu mbeera y'okuleka ne babakomyawo babeeko okuyiga kwe bakola. Efirimu egenda maaso tulengera okusembera. Ani asembera? Omanyi bayinza okubaseza okutaama ne babulwa emmere ne abafu bano abafuddeko bagenda emmere y'abasezi katulye kano tetujja kusula makaya. Nyweza maali emaali yalimu emisinde emaali nekkirira emaali neeyiringite emaali eri emaali yali edduka nga boda lwakuba abagoba bambi yali siriyasi bamuzannya jangu. Wowe mama ndeka wowe nze mama gwe efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Basi kati bana abazadde mmwe abatumaatuma abaana musimanyi genda oleete ono g'ensugga maama wuno kati naabaali wano genda okwetegeeza kalaka maama munaye ensonyi okugwako ekiri ewaka. Omusajja ewaka ayagala mutabukira anti yagenda mu ddwaliro ne batowaabo ekirwadde kirabika ye ng'omusajja n'alowooza oba abakazi bano bagwamu embuto ne balwala. Kati omwana ono ekirwadde ekimuluma takyali akanyama yakimanyi kasupu takyawuuta balekera n'omuwa supu w'ebikongovule. Maama mumpe nammwe ku mbiriizi bambi kaze kuuta ku supu omulungi. Njagala weetegereze. Ewaka jadduse abaali awo nga bagenze ku paatulo. Maama baleese wulira enva. Yangwa iwako kombati. Ne maama munaye nga naawe okimanyi omusajja bw'onodda ku by'omusajja gwe towuute. Kati kirabika bano abasezi bazibu. Omwana ennyonta emuluma kaliba tulyemu bbaawo oyo. Tulye bbaawo oyo. Nyama ebuze tulye bbaawo. Balina gye babadde bagobya akaana k'abandi. Akubaalidde kato. Njagala olabe. Ekibuuzo kini nti biggwera wa? Weetegereze. Njagala weetegereze. Maama agenda maaso n'okuleka ani alaga. Engeri omwana ono gye balina omuyamba mu kizibu kye. Tetwagala munange ofiire munange ebyabajjajjaffe obimanyi olwawo okuwuta olwalirira. Wuyo wonna okoze. Namugamba. Nga mpuuse bwongo wiiki ewedde. Kati bano tebatuula. Omulengera muntu wa bulijjo. Kumbe enjala bwe muluma ne kubatuuze bayita laniko balabamu amasavu. Ozanya n'okuzanya apise ekitumbwe. Kati munange sajja mukulu ali bwana abyebuuza. Sajja mukulu ali bwana abyebuuza. Namunange. Kiki ekiriwo? Tabu kyate. Oli mu birowoozo. Namugane mukyala. Lwaki ennaku ezimu nkunzuukuka ekiro bannanga abakazi nga muti ebweru. Nze munaye nkasitambulira ng'ate njagala okuwulira kawe waate enfuluma bufulumi. Omwami atandise okwekengera. Omukyala ono alina engeri gy'amaanyuuka.
ekituufu kale omukazi ne waba afulumye ne weekengera wewe omukazi akiki oyinza omunoonyako n'otamuzuula ebweru awo kati ekyeralikiriza omwami mukyala ki yogera amazima nanze siina naawe gye mbandazze oba olaba bubi egenda maaso buno obwana obwasibye enjalo bazadde baabo babugobibwe bakabaka ku kkubo ogwa buno obwana bwe bakabaka ku kkubo weetegereze akalabye maama akalabye woowe akalabye tunuulira muleete omugwe ennyama basanze wano firimu egenda maaso yino hikaleero akanyama kaleero pata akanyama leeta akanyama situla mali yanguwa twale mali bagenze ne mali emali bagenze nayo efirimu egenda maaso twagala kumanya oludda gye biggwera basanyuka girasooka okateke ku kibanyawo mukajjemu ogundi obwana olwoba n'olusususu kiringa obalebe ne bakayingiza ekibanyi waliwo ekibanyi basooka ne bakoomerako ng'amabidde n'okola akawoowo kali bakutemanga yakaliriddwa mwana wange leka tulabe bawe omugongo onyumirwa nnyo omugongo mwetemulya kamabi gundi ng'omwami tatandika kebera mukyalo ono agenda maaso akebera omukyala naye agenda okuba omuko tayingiddewo muko tukusanyukidde munaffe omukwano guzza buto mwenna muli wano muweereze maama mwanyinamu okubale mwamumpa ne ngamba ngenda mulaga omukwano taagala kulaba nga embeera eno omwanyina wuuno yagenda okulwala yalwala bano balinamu ebigendererwa byabwe oba olina okubeegendereza abantu bano ayina emirimu gye ono kyava ajja awerekereko baaba we babeera wano ku muzigo ogenda okwetegereza waliwo ayingira akabira engeri gy'ayingira akabira bannange ono ate ye mubiguka kiki naye omusajja laavu ngaakulaga ennyingi simanyi nakumanya bannange omusajja ndi abo mukugaye buli kaseera naye atandise okubanga kale yeekoza ki ayina ebigabo byatandise okugattagatta awo mbu simanyi bino byenfuluma ekiro naye tebagamba ekyokukola naawe kyogamba bano bona tebalina basajja efirimu egenda maaso weetegereze kyekikulwaza genza ate wegenza beera mugezi beera mutegeefu olina ekyokukola kaakati ono mugane ng'amujjukiza waliwo ennono gye beerabidde era bimuviirako okubanga alwala kati yamugabeere mugezi nnyo naye mbu omusajja atandise okwekengera bw'afulumafuluma lyagwe muveeko ate we neefula omugezi omungi amagezi kasitaani agasusa tujja kumulya buli kasitaani asusa amagezi waakuliibwa waba afudde kati ow'ebinyuma bamuguddeko maama
ate kirinamu kirunga 3 mu binyuma muno week number kikyo mama afudde yavayo emisinde kati oba abadde ate akola kimbukuba obutono baneyi n'ekikazi nga kidduka ng'ekitali kinene ebikazi by'e Kampala bino biyise mu mbiri gwe wekitandika okudduka kibanga boda mpya mutusazizza loosi ya egenda maaso katofaadi mujje tujja kigoba nga kyagenze dda kikino abayi kikyati kiki yogera obadde ki bannange kyenguddeko simanyi bwenkinyumya banenze yazze jjo mbanga nti ngobwa abasezi naye nga mmwe abaakoba neemuluddeko teryagoba kumba ono amubuuza ekibadde y'omu ku basinga okuwoomerwa meketu kyogamba jjo wano olabye abasa bannange sini mulalu temubyogere ewalala kuba nyinza oba omulalu era terikuli basezi kuno bamukomyawo bamuddiriza bamuzazza yogera amazima baki abasezi bennyini firimu egenda maaso weetegereze njagala weetegereze ono amaanyi gamuwedde ku kino kyalabye kati engeri gye bataaguka ennyo ekitambo ekiba kibavuddeko ate bakoowa ne bagwe efirimu egenda ne babawa emikanda ayo egy'obujjajja emikanda ayo egy'obujjajja muyitewo mwanguwe nekirinnyirawo kati waliwo abagenda maaso omanyi oba owulira nti lugambo bugambo nga tonnalabako lwolabyeko wekimanya nti emiwunyo gyaruka emiwunyo gizze efirimu egenda maaso weetegereze njagala weetegereze giwunye yatyabidde wabi n'omuluka bakuli oli mulamu abantu tebakyafa bagala balamu abantu tebakyafa kati banonna balamu nanga abasezi bebukunja kiki nagambe negenda kubawa ebitundu byanjawulo nnyo ngeva mbanafu ba United Cinema egenda maaso vije Emmy office ogenda bwatu zikutusaako eno ekyali episode 1 kati oli yali si mutamiivu bwe baba bagoba balina we bakoma tujja kudda kati ogenda okudda eno waliwo ensuwa ate etandise okwogera amaloboozi kiki ekigenda maaso ene badde episode 1 tugenda kuba tuba n'eyokubiri kati saawa eno tulaba 2 ku VJ Emmy official natenga bulijjo gamba ali awo tukyazzaako endala tugenda maaso mpola. Yes, alright, tugenda maaso ate nete jukira emitawaana wano ogikomye tukomye okulaba sajja mukulu abadde atema obusanso nga tamanyi waliwe yawulira oguwawa gwatategeera omanyi abasezi bano balina ekkala lume lyabwe obanga awulira anakonda ekuyimiridde emabega kati bamugobye yakitegeera eti guno omutala gwabaddezeeko musajja wattu abadde alabye bubi tunulira
abadde alabye bubi wuyo ozanya n'okuzanya ozanya n'okuzanya tugende tujja mufuna egenda maaso episode 2 kakati ensumbi eno yali eva amaloboozi nsumbi ki egenda maaso ono atambula ku kyalo ow'ekitambuliya kiki alinga musezi si musezi alinga mulogo si mulogo kakati balina gwe baleeta omanyi nti baali baziikula omulambo guguno naye kati guno omulambo gwe emirambo no naye gyafudde kabootongo tegiriika guguno gwagala kudda gye baguzise gwe kawuna alina dolibindo ey'obujjajja nagukyuka mangu kyuka terera kyuka yitawo efirimu egenda maaso weetegereze gubadde gudduse gye bagulesa nti agenza okebera kabanyi nga gugenze nagukomyawo bano babano kati bagenda okujjaawo bayita maama wano maama oba akuttewa gwe storage gyendi storage how are you I'm there how are you bana eki gwe naye ng'obedda webakabaka kikeeki kwebasa ulira n'agamba ekintu ekindeese kyakubanga njogera ku nsonga eyagwa waliwo ekiwola kyali kyakakyala ku kyalo kuno ne bakigoba era baali baagala kukyetikka misana bannanga omululu mu gusale levo ekiwola kyagenda kyogera ku kyalo kyonna kuno kuliko abasezi ebigambo biba bitandise okutambula bibanga ebyokwebuuza ebitali bya bulijjo naye ebigambo singa binayitirira bwe biti mugala wange ensonga ziyinza obutaba nnungi naagala twagala tube nga tugoba ku kyalo kuno lwa nsonga y'abasezi ng'ekigambo ky'abasezi kyeyongedde okutaama mwe mumanyi ebyabasezi yamwe nsaagala kumanya egenda maaso naagaffe katuvaano kasa tubabuulidde sitwagala mugahere twabagamba ffe tubabuulidde njagala weetegereze banange yasezi nga bifuuse byabasezi ate omutalanisa okudda eno mu byabalogo ekintu kyonna munange kyoba okola mukama waffe kikole munange pressure zituluma lwaki emirambo tekyatuulira jamputtu ogukwatira ejjambiya gugagizeewo kati tugenda kukola tutya namugaa munange ejjajja kino kyembadde nkusaba bambi abaana baye baleme okusula enjala munange bwe tuveeyo waliwo akwate kuba obunajjakkirira mpola njagala weetegereze nage twa episode toli ku VJM official YouTube channel yokka subscribe nga gumpya togaana kusharingako na banno abatannakala batwagala channel tuwe tugitwala maaso kakati omwala ono ekyalo yakinywererako banne bamugumya naye ennaku zino abulaabula ndaba obunyiridde bulala bannange ogenda n'otwogerera mutunyiridde nerengera gwe wawo otanyiridde kati talina gwasanga n'atamunyonyola ku kyabasezi abasezi bangoba bannange abaana bagoba ate babuukanga mayanzi enewa basanga ali onywedde muwa naguvaako kuno kukyambawo tekuba nko basezi
Baneete bagobangako. Munayinze nebakamisa neera ndaba enjuba egolooba baayi n'asiibula. Ng'amugamu naye weeraba naye kyogedde. Kati ono ekyalo kitandise tugenda kola tutya. Olugambo olutandika okutambula ku kyalo kuno neewooba mu lugo. Abantu batandika okusongamu emimwa baba tebakyakwaniriza ku mikolo gyabwe era bwe bajja oba kuyita obozi bakulengera ngo gyabwe uyaze okusera emikolo. Awo yaze okusera emikolo. Kati maama ali wano ayina byatategeera yekabazaala abasezi era ng'embeera eno tayala kulabika ni agifula ya muzannyo ng'ekirala w'ekintu kyonna ekyogerwa. Ateekeddwa okulaba lwe ekirina okukolebwa mangu ddala okutaasa embeera. Weetegereze. Maama agenda maaso yeebuuza kyalina okuleka ndi azzaako. Olugambo olutambula ku kyalo kuno terujja kubaleetera mirembe n'akamu. Balina okunoonya engeri baluzikizaamu. Olugambo bagenda luzikiza batya? Olugambo bagenda luzikiza batya? Kati ono yaleese ekizibu yagaana okumulya. Omulengera yagaana okumulya. Waliwo yagaana mayiti yagaana oku ale sebo ali wana ayita abaana abalabako. Habayi baana mmwe kumbe babadde bagenze ku paatulo. Babadde bagenze ku paatulo. Babadde bagenze ku paatulo. Katalimba kano n'amanyo kawulira gagazitowa. Kati omulambo gwe baleeta mu kusembe gwe bafuukidde ekyajabu. Kati omulambo gwe tugenda kukolera ki? Omulambo gulina oba tuguze wa? Bannange omulambo gw'ebizibu guyinza okututabukira ne mukubo nga tuguzaayo oba tugute gutambule byagwo. Omulambo gulemedde mu nju awo. Buli w'okwala ejjambi ogutema ngamba gizeewo. Buli w'oyagala ogusena nga guganziza awo. Omulambo tugukoledde pulani ki? Omulambo gubafuukidde ekyajabu. Ono n'abali teri ayinza mumanya nti n'abali. Ekitambo ekyo tekyamwambaza ssanja naye abaana bwe baba tebannalyambala tebirinnya. Munnange bannaffe nga boolekera. Bannaffe nga boolekera. Njagala olabe. Njagala olabe. Ha! Omulambo ogwo bagenda gukolera ki? Kyekibuuzo ekiri mu ddiiro kati. Munnange bannaffe baabano bagenda bayiringuka bagiyita abasezi b'ebukunja. Abasezi b'ebukunja balala naye omula akawungeezi munaye bano baanoonya bayinza okugusuula. Emirambo mulimu egigaana okugirya. Mulimu emirambo egigaana okugirya. Weetegereze. Bannaffe baabano. Bannaffe baabano. Munnange nga kwata
Yingira. Njagala weetegereze. Ekiro amaanyi bakayina, nze nali manya abasezi tebalemererwa nva, naye enva bukasita ziremererwa omuli ekyo nayo kiba nga bukya ogenda okwetegereza, kumbe bitambuliya ono tayina kyamanyi kyazanyirako. Sebo, kumbe omukazi ono ow'ekitambuliya alinga omusambwa. Ono omulambo okutuuka okubanga gwalema okuliibwa, guliko nannyini gwale si mwangu, kati yagamwe baba tebababanjangako. Ngenda kubabanja mu ngeri gye mujja okukitegeera. Firimu egenda maaso. Gugwo gudduke. Gwagala genda. Dayo munda, dayo. Panene guno omulambo nga guyitiriza emputtu. Gutambula bagukwatira mitala. Omulambo guno gwalabise okuba nennyini gwo tasaaga. Owooluganda waalwo. Bano kye batannamanya. Omulambo guno teguli kye bali oba kye balowooza. Njagala weetegereze. Kati gutandise okutiisa bano oba tugusaleko amatu. Wali olidde ku matu g'omulambo ne gakutokotera mu munda omwo, gayinza okukutokotera mu lubuto n'otya. Kati waliwo eyalonze ekkubo. Bananga bavubuka bajja gwa mu byokoola, tamanyi yalonze ekitambuliya. Banange kuba olungi bw'owola esobedde busoberwa gw'oyambala weewo okwambala okw'enjawulo. Neŋŋamba omukazi anyirira bw'ati. Kati njagala nkutwaleko kuba kati namuze siina buzibu. N'omuntu gw'ogamba ntwalaako ba nkutwaleko for the first time n'abeera ng'ali positive about the decisions. Bannange abakazi abatati abo nabo nno se babeera bakambwe. Omulengera entunula egamba yeesi yokka. Kati omuniga omurasita yakuyeyo katyuni ne bakama. Omukazi yafuluma tagudde luggi. Abadde awoza byankutwaleko. Gwe maama eyo ne tuvaayo. Ogenda okudda eno waliwo eyeebase okwebaka kwe alinga ye muwala ki, ng'omuwala ono ng'alaba waali sooka olindeko. Omuwala ono gwe baasera luli agenda okwetegereza waali ng'ennyumba erimu omulambo. Ebirooto ebimu abantu babizanyisa nnyo naye ebirooto ebyo byogera. Abantu ebirooto biba byogera naye abantu baagaana okumanya okutegeera kw'ebirooto. Munnange mwana muwala ebirooto byafuna birala. Ogenda okwetegereza owaayo nnyabo muli mutya? Tamanyi ndi famire y'abano be bagoba mugyebale. Bano ekikinga obulaabula si bula. N'essaawa zange ntambula 5 ez'emisana era nkoma 10 ezikeera ku makya zitya n'ezisembayo akawungeezi. Yalaba abasezi ebirooto byafuna bya mirambo byokka kati tamanyi era n'emboozi tagiwanvu ya nnyo. Baali bamulidde n'abalemererwa. Kati waliwo atuuka. Abeeno mubeera n'abantu ku kyalo n'obeera n'obuwala buno kaagadde akawala kaako naye ng'abantu mubeera nabo ku kyalo naye nga temubamanyi nti be batigomya bambadde essaala oba tomanyi nti beebo nga bambadde essanja lyabwe.
tomanya ni we bano ab'ebizibu. Weetegereze. Mjewale bitambula bitya. Firimu egenda maaso. Mbwe abadde azekola ku muwalo ya Simairo. Ayuzanjuze ali ebulandi adde azekola ku mwana w'abandi tamanyi nti ono muwuusi. Mwabubuuza ki nti amuno muveeko. Ffe tulina bye twateesa. Balina bye baateesa. Yalese ku nnyama nze ndaba alimu ennyama. Wali watandise okugamba ebigambo maama. Ye buli walengera ono gw'omugenyi amulaba mu supu. Supu? Niye abadde ye muganda afoze mugamba ki? Kale kankomewo. Egenda kuba tulabye olimu ennyama nti asiina ennyama gyendeese. Yali asinkanye ku basezi wotandika okudda abagabo banyumya beekomba. Sajja kano kabulamu enfumba 2. Jakawuuta ku maama wuno. Maama yuno. Njagala weetegereze. Kati nga nakisanga kijowani. Bane muli mutya nje tuli muli mutya. Oli bulungi andi bulungi. Niwe bannange okubalibwa banga okukyalo kuno n'obula. Ne tugaba ne mwana yabulira wa. Kati nga mugamba ebintu bigenda bitya. Kati yasooka n'ambuuza mbu ono gyo wano gy'akolera emirimu gyo weegiri. Mbu bakola batudde basiiba batudde. Namugaani wakomyewo ng'onyirira bulala. Bane naawe totudde naawe oyaka. Ulira. Kati nga mugamba engeri gye wakomyewo mpa ku ssente. Ulira. Kati oyagala kuwola oba kuwa buwi. Mani mpa buwi nze ndikyaliwo. Ate wakomyewo onyirira. Oleme okumpa akasente. Nja kulaba. Nga baawukana tamanyi nti ono gwanyumya naye yazaala abasezi abaamutigomya. Ali wano abitigguka. Kaaka tugenda okuva eyo. Kano kawala k'omusezi kajja. Kajja katirimbuka. Nga bw'omanyi gwe. Oyo n'amubirawo n'amuggyako engoye neyeefuula ye. Yagambye agenda obbatawaanya. Bajja kinyonyoka. Yagambye agenda batawaanya bajja kinyonyoka. Abeeno. Pulira alwayogera. Gwe nze mpiso. Mpiso gwe yafa omwezi ogwete waziikibwa mpiso. Banzijjayo okwololwe mwanziika ekiro. Baagala kundya n'enkapa. Nakapa. Hapana. Eno ennyumba erimu ebizibu. Laba. Mpiso ali wano apisolinga. Mpiso ali mu kumpisolinga. Kakati ono genda okugira najja agwa kawala kano. Waliwo ekyakatomedde. Kaakano bwe kikatomera. Maama. Kagenda okudda engulu. Sooka okwate wano. Yadduka misinde. Njagala weetegereze. Efirimu egenda maaso. Ndakode byekunyonyola ebimu. Yengo ovuddaawo. Tano uli. Kati okulo nageze kumpa namatandageze kimambazi. Petabe no tebajja nukula. Petabe. Kati wali avaayo. Nadde ekyayita. Kino kuyanga yekusa butwazika juice.
kati ono atandise okutambuza olugambo. Yabadde akyadde eri ew'omukyalo oli nga munange ebintu bizibu. Abantu bano bayinza okuba batandika okusera era ng'olugambo lw'abasezi awe luva. Balina ompiso gwe baziika omwana we waabwe empiso bamuziika laba waawulira eddowooza ewaabali. Ebintu bino nga biringa ebyokusaaga naye ng'ate birabika bikambwe. N'agamba abantu abayinza okuba batusera ku kyalo kuno weegendereze. N'amuganze munange ebintu by'okubeyuka tuno oba olina okwegendereza. Buubwo musooke muje jangu. Kati waliwo omulambo baguggyemu engoye baagala zisuula. Tebalina kwera abagenzi babaleeta bamu n'engoye zibaziikiddemu. Baba balina ozibuzaawo. Abasezi nga batabuse. Kiki ekinaddirira mu bitundu ebiddako? Ebadde episode 1 and 2 twe tulaba firimu yaffe emanyikiddwa nga Asezi b'ebukunja. Eno nno bwe tubeera bise tubaagala nnyo abankuumire.